tukutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.galiwangoedi.com. Yes, Muraso TV tukulisa mukumula mwa kuchagenda maso akade kantu tugenda ato kulaba empapula za mawulire bobo wanise bichi nenga banafa babye soma akade kano kabwe amagamba nti gwe na mwami aliyeyo tawanyizwa prostate relax capsule bazikoledde kuyamba ko kakanya obulumi obwo kokoloyo akwata bitundu ebyekyama mu baami abeera wabulabe nnyo singa azulwa akade nga kagenze genda bakebereko nga bukyali singa ozulwamu ekirwadde ekyo sobola okuwebwa eddagala n'obeera ng'osobola okukisimatuka ate okusinga okugenda ng'obudde bugenze kubanga obeera ojulidde kulongoosa oba genda ku radiation oba kuteeka ku kalira bukalirizi okulabika nti obulamu babuteekawo naye wano singa oba okyali ogenda nga bukyali chemotherapy yokka esobola okuba nga ekola omulina ensonga eno ya prostate relax capsule ddagala eryo lijja kukola bulungi kuba enamba z'essimu zino okumanya ebisingawo 07044608 oba 0774456198 oba batuukire ku mutimbagano gwabwe www.galongoed.com okumanya ebisingawo bibanaffe aba BF Suma abazine prostate relax capsule ezo ezijja okukola obulungi n'okukendeeza obulumi mu baami abalina ekirwadde ekyo ekya prostate oba kokolo akwata ebitundu ebyo ebyekyama mu baami ate mu ngeri yemba naffe M10 bakwanjira bundles zino bundles banga teziliko komo genda maaso yogereze n'abantu bo abenganda b'emikwano nga tewera ikiranti ate zigenda ku expiringa oba zigenda kufiirayo zino teziliko komo osobola okusaako zonna zoyagala okutuuka 40 GB nga ogenda maaso ogenda n'abantu bo ye M10 egamba nti everywhere you go ate nga balongamizibwa ekitongole eky'empuliziganya mu ggwanga erya Uganda ekya Uganda Communications Commission awono wennyini etwagala okutuna Daily Monitor ensonga za mukyala Kadaga omubaka w'Ekamuzi esoose agambye back of speaker contest muziveemu mubiveemu bino mutulekere caucus ekolo gwayo gamba lukiiko olw'ekibiina olw'okuntikko alugamba abagamba nti ekintu kino mukiveemu kibasusse mukiveemu olwokuba nti agamba nti olukiiko lw'ekibiina olwa SEC terulina buyinza obusalawo ekyomu maaso naye ate awo ndaba alinga ati alinga kala abayisizaamu olugaayo kyenkugambye nti bwebanga kyebasalawo kyakola ku ye lwaki kumulala tekikola nakikubuuza nga tutandika wano alina n'ekigambo kyakozeseza wano SEC yeemu lwaki tekikola ku pulezidenti mulonda bulonzi ng'abalonde ente mutulondera bulonzi ng'ente omulengedde walinga mukambwe yadde akuba n'ekifaanano bw'ati teryansobola nga wuli ekifuba kimubuguma mu ntenga lino n'okubbinkana emboozi eno gitwalire ddala ku muko gw'omusanvu mu bujjuvu bwayo wano ekifaananyi kiri ku muko ogusooka kino nyanja kyeno kijja ne balola bagenza okukeera nga temuli ttondo lya tuzzi wadde anti era erinnya nalyo lyeryo kuba bajja kwerabira mu lulimi lwabwe olwerindooza lwa western kitegeeza nti yajjanga balaba enyanja yajjanga balaba kati egenzeera balaba naye egenze balaba bagenza okutuwa ku makya ng'ennyanja egenze bagamba wano fishermen wake up to a dry lake kijja na barola bagenza okukeera nga temuli kintu kyonna nga egenze mwana mulenzi papa wemba wuuno wano ojja mulaba gutwayogerako olunaku lwajjo gutwayogeddeko yesiba ebbiri ojja mulaba wano stroke zeyaleese zabadde enzibu nnyo baga nti was sensational papa wemba yakyamudde okulayira wali ku lunaku olwokubiri bamuwandiiseko wano akakoze kati highlight nga yita malayira oba kale okulayira kw'ababaka kwa parliament ye 11 yajja kusigala mu byafaayo nga yakolawo akatiisa yajja n'omusononga gugwe yabadde awerekedde omubaka entambula byonna ne stroke zennyini nzibu nnyo ziyaleese yali chief mobilizer mu biseera bya campaign eby'omubaka wa Ive Feta Geoffrey yadazze kukakasa omuntu wenga akuba ebirayiro ojja musomako wano Uganda Burundi baana bagenda kuzimba oluguudo to bypass Rwanda luguudo bagenda dukola okulaka nti beetangira oba bava mu nsonga eza Rwanda vale bagalawo ensalo jukiranga luli bobanga olina nabyotambuza okutwala e Burundi olina okubiyisa e Rwanda bwotyo bituuse e Burundi naye ate kati nsale ngeri gye bandooza lwe luli olugero
nti bagamba nti kale akufumbire yaki ey'omutwe fumba ya bigere ne muwenkanya kati eggwanga lya Uganda ne Rwanda nga tuli tuwaba tulaba ekinyusi ky'eggulu lino nti eggwanga lya Uganda ne Rwanda batuuse ku nzikiriziganya nti bazimbewo ekkubo eritayitayi Rwanda ligende ddala e Burundi kuba bagambye wano lijja kuyita mu ggwanga mambuka ga Tanzania likonectinga e Burundi mutukula njiraba eriyita liviira ddala eri Kobero boda y'e Burundi liriyo ne liyita mu Tanzania ne liyita mutukula ku boda yaffe ne Tanzania ne liyingira ekyotera oba ne ligenda eri Isingiro Kikakati. Wano balaze nti ekirwadde ekya COVID-19 kyeyongedde n'ebitundu 3 mu ggwanga erya Uganda twatandise okufuna 3 digit figures triple digit eyo sinnungi olunaku olwajjo cases zabadde empya zadde 164 ekiraga nti oba oliawo ate eyo spike eyokubiri oba tuli mu wave eyokubiri erabika nga sinnungi nnyo. Kampala mbu yakulembeddemu ku number of cases ndaba eina 16 Wakiso 19 Kalungu 19 Gulu 16 Arua 15 so abawangalira bitundu ebyo ndowooza kuba batuwadde mwekomeko nga bukyali mu bbanga lino okuva mu May okuvanga lumu paka 16 okyogera then zino cases zeyongedde okuvanga April 15 twali ku cases lukaaga nkaga mbasatu May April 15 paka May paka April 3 kati okuva okutuuka twogerera tuli mu bantu lweno 957 kitegeeza 30% increment eyo sinnungi bannayuganda mwongere munyweze emmundu yaffe eyakwambala obukokolo eya masiki eya sanitizer nokola kantu twewala ebifo ebyo birimu abantu abangi. Ku muko gw'omukaga Daily Monitor ndabawo eggulu erigamba nti emikutu gy'amawulire 32 giwaabidde gavumenti ku lwa license fees ensimbi zisasulwa okufuna license okuweebulukusa okuweereza ndowooza balinamu entegeka okwemulugunya nga bagamba nti license fees mulimu double taxation nti baba taxi mulimu okusasula emisolo okw'emirundi ebiri. Ensonga ya mwami olwo twajogeddeko olunaku olwajja wadde office ng'ate adirira mukyala Kadaga naye yagiwaayo ku lunaku olwokubiri. Ebinnya biri mu Kampala wano tugenda byogerako nnyo ojja kumanya ebinnya biyitirivu wano bawansi olukalala luliko ebitundu enguudo 12 mu Kampala zirina ebinnya ebyafuka kumpi entaana. Ku muko gwe 11 bifaananyi ebiraga embeera nga byabadde olunaku lw'eggulo nga babaka era balayira ku lunaku olwokusatu kwezenya ze bagenda okukubiramu ebirayiro byabwe olwo palamenti y'e11 ebeerenga ekola kindabawo Omumbejja Wibukono Pasis Namuganza yayina yero erimu kakyako kagurini waggulu ate wansi kwawo ate mulimu karedi yanyumye nnyo ne munafu wano Bunyole East MP Yusuf Mutembuli yabadde ne taata wano naye nga banyumye bulungi nnyo taata empale yisibidde mwoyo taata yasibye empale ino yaddaze kulekera mutabani we sebo ya yeyita Museveni empologoma ye gundi ye budadiri ugirabyeko wuno nandala wuno wano nandala mafabya wenga batambula wano no wewe bakaga na shats musherure wuno wano wagule tata naye nga agenda maaso kuba ebirayiro bye yakutisa family Irene Moro ni wano yali minister wa energy naye wano yakubye ebirayiro bulambu wali wano sebo asitudde Bible yabikubye ebirayiro jena yogera ku nsonga ze Somalia yogedde ku Congo yale ku bintu bingi nnyo olunaku olwajjo munafu Geoffrey wano Kakuuto naye wuno ng'akubye wano aloza simukasa yakubuzeewo wano musonda mulaba wano mukasonda aloza yakubye ebirayiro wuno wano nayigaga bangi ate wano mukoguddako abafunye PhDs matikira agemakerere munafe Harold Kaija yuga yafunye masters badde ngamba nti atenga yafunye masters mu economic policy management liguli eyokubiri Professor Lubobi ne mwala wano nabo yoga Harold Kaija munywanyi wange nyoyo sebo Harold Kaija yes PhDs ezasinze okubanga zifunirwa mu myaka gyonna 18 zigenda kubanga zifundikira nako olwencha nabagenda kufundikira amatikira ago ono bwino tulaba ate ye awandise bichi olukwo olupya okunyenya Museveni ne mundu
jeno omuntu byayogera bitiisa Museveni batandise okumulira munda ebiri mu plani yabookya emmundu yabookya emmotoka za gavumenti lwaki kafyu mukambwe wa miggo kuba bodaboda mu Kampala ne Masaka tujja kubakolako nga Vietnam ku America muhozi mbu yagamba ekiwaniko kya Bobby ekikambwe kyonna kiri muno bakuwadde cabinet olukala lw'abaminister Museveni alukyusizaamu omulundi ogwokutaano bwina ine eggulire lyakubyewo wano ku bakiise ekisiraani ku bawala ba TV ekyo nakyo nabirabyeko wano naye bw'otuna wano Isirairi etabuse ebitisa ku nnyonyi Lockheed kimyanso eyokya ebyalo ne zikalina America gye yabawadde Bobi Wine agamba nti omubiri gwange gujjudde enkovu z'emigo gy'abasajja ba Museveni mbu wabadde mu kafubo n'omuwandiisi wano wano bakuwadde ensonga lwaki mbu kafyu wa bodaboda mukambwe nnyo era baakubwa nnyo emiggo Museveni we yalayira ebyamakuba batandise okulira Museveni munda ojja kusomako wano zinyoka wano nziraba zitambula wano muntu n'ayogera tewali asobola kulemesa mundu kukyusa obuyinza naye alina byabadde era ayongerako awo naye eggulire ku muko gw'omukaaga Bwina agamba awandiise bamalaya abasiiya bafaaza babasanga mbu batadde ekereziya ku bunkenke faaza babeera mu bigo bano babeera ku nguudo kisoboka obwa sipiika obunyeebwa Museveni bwateze Kadaga ne Olanya agamba ne babeera Olanya ne bwabeeramu balakisi y'amagye tumuwugirayo akalulu tiimu Kadaga bwetyo bwewera tiimu Kadaga eweze tewanabeera balondera mu balakisi akalulu kakumuwugibwa mangi agawandiikiddwa wano poliisi ennyonnyodde ku binja bwa bomo bukoze ennumba 9 mu mwezi gumu ate wano olukala lw'abaminisita Museveni alukyusizaamu ojja mulabako wano mulundi ogwokutaano Nakyobe Bajenero Katumba Wamala ne Ameria bakulaze wano abayinza okugwa mu bifo n'abayinza okuba nga basubwa ebintu byabwe omubaka aweka kumiro Nabbanja Robina ayagala kujja ku kya deputy speaker naye leero tewunyango leero benkya agenza okujjayo empapula suubira nti waliwo omupya ajja ku kifo ekyo kya deputy tajja ku kiri kya waggulu ajja ku kya deputy akalo nabakulaze nti wuuno kansala anzibidde baze kantinti naye ensonga zibadde nnyo wano n'omukyala ebyamaka yavaayo nanyonnyola ensonga ze naye ojja kusoma ono bwino ebisingawo ojja kuba obisangamu wano ate ojja kuba tugenda wumulamu katono nnyo tugende wamu naffe Mzee Wilson Tamale senior driver nga